Bidi yetandise wangu Banna, I hope I can minimize. Nzo mkubasuke magere. I remember we went with a couple of our friends to Charlie ku Bobi, to love how she's handling, because you can imagine umuntu ali somewhere where you can't even reach them. Barely visible. Bigambo bya Juliana Kanyomozi. Social media girabe edduka. Omuliro batandise okuwulira. Tujjukira gye buvuddeko kusagaza Pastor Bujinga ezibadde mu ddiiro. Juliana Kanyomozi yavaayo n'alumbagana Banna Uganda bubi nnyo. Nga bagamba lwaki balumba abantu. Lwaki basekerera omuntu yasimattuse okufa. Lwaki basaagira mu kufa kwa Banna Uganda nti Pastor Bujinga okubeera nga yafuna obuzibu. Ekibategeeza kusanyuka busanyusi kubanga naye Munna Uganda nga mmwe. N'abagamba ebyo bye bakola babeeremu ak'obuntu. Kyewuunyisa nnyo Banna Uganda ne beebuuza nti bulijjo Juliana Kanyomozi ebigenda mu maaso abiraba. Bw'aba tuwamba nga tavaayo kwogera. Museveni waba tutemulututta nga tavaayo kwogera nti bannaye kyemukola kikyamu. Eddoboozi lye alikozesa ku musumba yekka olw'okuba yafunye obuzibu. Ate ng'okulumbibwa kw'omusumba walimu ebirumira nga bakubuusabuusa buli muntu. Banna Uganda beewuunya nnyo era ennaku zino zonna babadde bamuteeka mu layini nga bamuyisaamu eggaali. Olwaleero avuddeyo abonenya Banna Uganda abamuvumye. Abagamba bino bye bakola bya bwereere babifudde ebyobufuzi. Naye ate y'omu ku baasooka emagere ewa Bobi Wine. Kitegeeza nti bo bamuvuma olw'okuba nti baagala enkyukakyuka Bobi Wine gyakulembeddemu. Naye ate abakakasa nti ate ye Bobi Wine amumanyi nnyo kuba y'omu ku baasooka emagere okukyalira ku Babi Itungo Kyagulanyi. Njagala tuwuliriza akatambi ka Juliana Kanyomozi mu bulambalamba nga bw'akakoze. Naye nga tetunagenda mu katambi kano nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa gw'alina ebizibu eby'enjawulo, gw'alemereddwa obulamu bw'ensi eno, gw'alina okusomoozebwa kw'oyitamu kwonna kwonna. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa akugamba nti mukubireko ku nnamba ye weri awo ku sikuriini wabeere ng'akuyamba mu buzibu obw'enjawulo bw'oyitamu. Katuwulirize Juliana Kanyomozi mu nsonga ze zino butya bw'azirambise ng'anenya Banna Uganda okumuyisaamu eggaali. Bidi yetandise wangu Banna, I hope I can minimize. Nzo mkubasuke magere. I remember we went with a couple of our friends to Charlie ku Bobi, to love how she's handling, because you can imagine umuntu ali somewhere where you can't even reach them. Barely visible. But as his friends, or as his friend, let me speak for myself, as his friend, I was concerned. And that concern had nothing to do with his political beliefs or mine. Okay? Naye nga mukwano gwange, nga muganda wange nali nkuze naye, I wanted to know that he's fine. And good enough, navaayo, nawona, nasigala nga tamuza obulamu bwe as a politician until today. Bobi Wine y'omu ku bantu bensinga okusanyukira ng'afunye milestone. Nsanyuka nnyo kuba mmanyi gye yava ng'omuntu, not as a politician. Nsanyuka nnyo okulaba ng'afunye by'afunye, because omwami oyo, he believes in himself. Like he just told himself, I'm going to make it, and he did. So based on where he came from and where he is right now, you have to respect it. Am I happy for him? Absolutely. Am I happy to see him succeed and to see his family flourish? Absolutely. Do I have the same political beliefs as he does? No. Ate ekyo buli omu alina eddembe lye. Just because ndi mukwano gwa Bobi kyali tekitegeeza nti nina okugenda and join his campaign, his political campaign. Nange ndi wadde okukola nze byenzikiririzaamu ng'omuntu kuba we are different. Bwe mugamba mbu lwaki tojoining a struggle, I think that's not fair, because oba tompadde nze chance nange kola byange nze bye mbelivingamu. Ate ekyo tekitegeeza nti ye byakola bibi oba tebirina lugendo oba tebirina purpose. No. Just kitegeeza nti byakola birala nange byenkola birala, but we're friends and we wish each other well. I'm talking about this because I've seen people over the years, not just this weekend, not just this year, nga banvuma ne nga banvumira mu linnya lya Bobi. You know, nga bampita traitor.
I even saw someone calling me speciosa. Like, I'm like, whatever, man. Out of respect for Bobi, I'm ignoring so I used to ignore it. But maybe that backdrop, I hope it helps you, okumanya auntie. Bobi Wine and I tetuna buzibu with each other. We talk, actually. So I don't know why you guys have a problem with our friendship and how I should express my friendship with him. Or the other way around. Like, I don't need to come here to prove to you how much of a friend I am to Bobi. Because he knows it. You get? So if you're please move it, okay? But again, if you continue, I can't stop you. I can't control. Sabi controlling a sirimu vumi simanyi kuvuma. So sigena kujano and exchange with you. Another point, and this is just kuongeleza kuchino chamba dengamba, is for us to listen to each other, because I hear you when you're talking. Sorry, someone was at the door. But dengamba, when you guys are talking, mwangambi nti gwe Juliana tumanyi bugomi bwetoyina. Munsonyiwe mbanga byenayogedde byaba rabbins the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds okubajukiza obulumi bwe muyina. I don't deny nti obulumi weebuli. Ensi yaffe teri perfect. Nange nkimanyi. Ensi yaffe erina ebizibu bingi. Nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende. Nkimanyi. Naye kyensobola obbabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Ebizibu by'ensi yaffe tujja bimalawo when we learn to dialogue and talk to each other. Leka babeere abali mu buyinza kati. Gwe okubategeeza ekikuluma ayinza obutakuwuliriza bujjanga omuvuma. But again, I don't want to come here and tell you what to do. Mwangambye ndekera okubagambe ekyokukola. Naye nga that's it. Yo muyimbi w'eggwanga Juliana Kanyomozi ebigambo yabiwulidde bulungi. Babeerayo ku social media nga bagoberera era ebigenda mu maaso baba babiraba. Bannayuganda kyabayitiriddeko ne beebuuza nti onazanyira mbulumi wa Bannayuganda ye ebigenda mu maaso tabiraba. Avuddeyo ne yeetonda nti waba yabakutte ewaluma, waba yayogedde ku nsonga ezibaluma ate n'azibalaatiramu, asaba kisonyiwo. Era tujja kukkiriza nti omuntu eyeetonda asonyiyibwa. Kakasa nti Bannayuganda bagenda kumusonyiwa balekerawo okumuyisaamu eggaali. Era naye n'endowooza nti ajja kutunula mu nsonga z'abadde azannyiramu ez'Abannayuganda, alekerawo okuyingira mu buli nsonga. Kuba yakitegedde nti Bannayuganda bwe bamutuusizza baweebudde ekitiibwa kye. Ebiseera wabadde asirikidde teri abadde amwogerako, era tewali abadde amunoonya nti lwaki toyogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Wabula olwavuddeyo okwogera ku nsonga za Pastor Bugingo, Bannayuganda bwe bamwambalidde nti bulijjo naawe bigenda mu maaso biraba, naye wasirika busirisi olaba tebikukwatako. Olabye nga Pastor Bugingo ye muntu asaanye okuwolereza ng'ate ye wano okufa kwa Kanso wa Mary yavaayo n'akola ne Pate. Lwaki Pate gye yakolayo temwagyogerako nti akoze ensobi? Lwaki munenya Bannayuganda aboogeddeko nti olw'okuba nga bali mu kusanyukira akubwa kwa Bugingo amasasi? N'olwekyo Juliana abagamba nti naye abeerayo mu kamooli ng'alaba buli ekigenda mu maaso. Abamuvumye era byonna yabirabye, n'asalawo nti kajje yeetonde. Eyeetonze kakasa nti Bannayuganda bagenda kulekeraawo okumuyisaamu eggaali. Eyo gye bayita Uganda. Bannayuganda balaba odduke kubanga bagaba levo we boogyetaagidde. I don't deny nti obulumi weebuli.
ensi yaffe teri perfect, nange nkimanyi. Ensi yaffe erina ebizibu bingi, nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende, nkimanyi.